kano bulijjo nkanoonya engeri gye nkannyonnyolamu musembeze kamera sembeza kamera gwe jjajja mu mugobaganya kakati mukama kaleeteyo ko kwayina amaggwa ekyana bagala tusabire obwakabaka bwa Buganda there is something yes omulabe kyayagala sitani bali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki tukweyanziza nnyo munywanyi eyekumide ku Yugi Now TV nga tukomyewo ne Musumba Loni okuva eno ku Arise City tusinziira eno Gayaza Nakasajja kati nno wetujjidde nga wabula ennaku ntono ddala tutuuke ku crusade yaffe wabula kati tunolekera ekyo kansooke nkujjukize o subscribing o liking o sharing video eno obubaka ate bweyongera okutambula butuuke ku muntu oli yennyini munnange abo asinga okubwetaaga oba naawe obwetaaga mukama akikubalire tukweyanziza kansooke nsabe Musumba Loni asooka akubuuzeeko ate oluvannyuma wabula leero tulina n'akaseera ak'enjawulo Musumba soko babuuzeeko musiibye mutya bannyabo ne basebo muli mutya asubire nti Katonda abakuumye bulungi abakozi obulungi obutenkanika mwebale kubaayo mwebale kutwagala mwebale sharinga butambi bwaffe mwanyi bwe mulabe bwe mukole video zino ne muzeerabira mwenga mwabazirabye inga baliwo yes mumaliriza mutuka ekyane mugaye katukola byaki nelo okuba nti waliwo ababa balaba kiweesa mukama ekitiibwa nawe kikuweesa ekitiibwa ga waliyo abandaba so tubebaza audience nene y'abantu 10,000 abatulaba abasharing obutambi message tuzifuna abantu bangi balokose abantu bangi bakyuse ekyo tetujjako wakukyogera tujja kubabuulira banjabo ne baseba okulokoka kwa leero Bible egamba nti leero njiri enkya musango leero tubabuulira enjiri mwefudde abatabitegeera waliwo olunaku olw'okubitegeera ate obitusinze n'obitusinga gwabadde tabyagala adde tabifaako waliwo olunaku olw'okubitegeera abamu nno we batuuka okubabuulira enjiri ssebo ng'otwo tutandika okubakwata mu kanisa mwennyini tujja tulina engeri gye kwetetenkanyamu ne kujjambula mu bw'omuntu ku Sande omuntu abanga ateebase waka ti omulabe yatudde mu mitima gy'abantu yatudde mu bantu abakutte akabadiya so manya ne basebo kikulu nnyo okutegeera ebigambo bino bye tuwogera birungi Bible etugamba ti ebigambo by'omusalaba kye ekigambo ky'enjiri ebigambo by'omusalaba gemaanyi ga Katonda busirusiru eri abo abatabitegeera nti omuntu omugamba waliyo eggulu nakaleka naawe ngalabira ddala ng'amulimba eggulu liruddawa ninga bwe liggwawo ekiro lyebaka ne liroota ne lifuluuta ne liroota ebirooto nazuukuka ng'ente ebadde emutwalaganya emugoba balimbitooke babuusa emyala nazuukuka nga naatuuyanye eyo gy'aba abadde watuufu kituufu kya aba abaddeyo nti waliwo ekibadde kimugoba ebyaddala byabadde aloota yesebo Musumba mu bufu bwe bumu obwo ku bantu baffe abasinga ennyo twagala nsaba ntwale leero omukisa guno tusome ku bubaka bwabwe Musumba olina ebibuuzo si byange nange nagambye Musumba leero kambi mutwalire kati Musumba kantandike noono Nabukenya erinnya eddala oba liri litya bannange lya kodi ndowooza lulimi lwa kompyuta agamba nti ali ku YouTube yaffe kuno eya Yugi Now TV Musumba Pastor Loni weebale kutusomesa naye mbuuza omulokole basobola okumuloga ye bwe bamuloga n'afa agenda mu magombe oba agenda mu ggulu ekibuuzo kirungi kyabuuza abalokole babaloga bakuloga bulungi nnyo nga tebakutidde bakuloga enjawulo eriwo ebya ddala enjawulo eriwo nti weekuumidde kankubuli ekitukuuma okubanga okuloga bajja kuloga okwekoona ojja kwekoona oba oyambadde engatto nnene oba oyambadde entono ojja kwekoona nti abakuloga weebali naffe batuloga nange bandoga nga ku lwaki tebakuloga naawe bakuloga lwaki bakuloga
buli omu alina ensonga ez'okuloga. Waliwo asobola okugamba oyo kyali waliwo omukyala gwe baakwata emabega ddala ga aloga. Kino kyekyabaawo bamubuuza nti lwaki obadde ologa abaana ba nno neibawo. Namugamba nti omwami wange ayomba buli kaseera mbu nzaala abaana babi, nzaala abaana baddugavu, kati oli ate azaala abaana beeru nga yakatta abaana b'omukazi basatu abase naye nga ekiriwo ekyaliwo nga awulira obusungu n'ennugu olw'okubona azaala abaana baki abalungi ate nga beeru yazaala baddugavu. Kisoboka kati ng'okyo ekimulogesa Mukama n'amala kubikkulira ku bantu emitima gyabwe. Abantu abamu baloga nga tebannaba kukikola kubanga ky'onookola kisooka mu nsi ya mwoyo kiryoke kibeewo. Kyova Bayibuli etugamba nti atunuulira omukazi n'amwegomba aba amaze omwendako. Bino bye tulowooza obulowooza mu mutwe gwaffe. Bw'oba olowooza kukola musango olwedde oba omaze okugukola. Oba omaliriza ebyaddala nti kino eky'omu mubiri nti otuukiriza kituukirize. Kitegeera otuukiriza butuukiriza olwedde ekibaddewo olwedde ekiriwo nti osooka kwonoona mu nsi ya mwoyo ensi etalabika. Ky'omuntu anaakukuba oluyi nga obadde neibawo si lw'abakubye olwaleero kwolwo lwakkubye aba yakkubye dda aba yakkubakuba dda era bulungi no newekuba nga sikusobola akuba anaakubba aba yakubba dda. Okitegeera omuntu ajja mu nnyumba yo n'akubba aba yakubba dda kubanga asooka kukola na research. Kitegedde n'akulinnya kagere aba yabbadde ebintu n'okubitunda olumu wali ofunyeko omuntu nga akusuubiza ssente n'akusuubiza ssente n'obulira nga ssente akugambye kakadde n'ogenda mu ddwaliro n'okuba pulaani n'ogula ebijanjalo kilo 2 n'ogula kasooli n'ogula ebinyeebwa n'opaakinga mu nyumba n'okwata balansi n'okakasasuleko ennyumba nga tezinnaba kujja gwe nga waguze dda n'okusasula ennyumba wagisasudde landiroodi ne bwajja neyeekalakasa ng'omulaga nga ggwe yamuzadde dda goseka nogiramuwa obusente singa akimanyi baakusuubiza busuubiza. Kisooka mu nsi yamwe omuntu yenna anabba tasooka kubba kuulu. Mpozi waliwo bano be baloga ne babba. Kyova olaba abantu bangi ekintu kibambala bwambazi n'akola kyakola kyatalina kukola. Era omulokole beera mwegendereza nnyo nti abantu basobola okwambaza ekyoyo ky'okulogebwa. Basobola okwambaza ekyoyo ky'eddogo nga buli w'obeera balina okukuloga buli w'ogenda yesebo basobola okwambaza ekyambalo ky'eddogo nga buli n'atagwanidde afumba obuugi atambuza ebigere awunya omwenge bonna nga basobola okukuloga. Ati kale Nabukenya abuuza omulokole we bakuloga n'ofa ogenda straight mu ggulu oba ekyo ekyokuloga tukiteeke n'eri tudiringa na bikolwa byo badde okola ki. Kyetugenda okwogera topic ennene ey'amagombe n'akaguwa akali mu bbanga abakayitako next time bano abantu tugenda kugibasomesaako amagombe nti abantu abakayitako bafaanana batya kubanga buli muntu yenna oba oli mukulembeze wa ggwanga ki oba oli Trump Elon Musk olina otuukako kaguwa kali tekaliiko ebyo okitegeera taata. So njagala abantu bano bakitegeere kankugambe kino omulokole asobola okulogebwa. Ebiseera ebisinga eddogo ekireeta eddogo obutali butuukirivu bwaffe bw'obanga obadde totambula bulungi na Katonda eggulu likuggyako obukuumi. Okitegeera bw'obanga obadde weeyisa bubi eggulu likuggyako obukuumi kitegeeza bakwambula protection bw'oba otuukiridde Bayibuli etugamba mu Isaaya ekitabo kiri mu Isaaya 5:14 Bayibuli egamba nti mu butukuvu n'obutuukirivu mwe munaayima okunywezebwa in righteousness you shall be established. Ojja kunywezebwa mu butukuvu na butuukirivu. Obutukuvu n'obutuukirivu kyeki? Obutukuvu n'obutuukirivu kwe kuleka ekibi no practicing okola obulungi. Yes, buli wo practicing okola obulungi nannyini bulungi kubanga ekibi nnyini kyo sitaani aleeta kufa. Bayibuli egamba yajja okutta okubba n'okuzikiriza ajja ne gundi 3 kati ate nannyini kirungi ono Katonda buli wajja wabaawo obulamu. Bayibuli egamba nti yajja zibe n'obulamu
mu bujjuvu nti yajja tubeere n'obulamu mu bujjuvu kitegeeza yaavaako bulamu era nakugamba nti mu nsi y'omwoyo teri kye bayita non-living things mu nsi y'omwoyo teri kye bayita buli kyonna kirina obulamu ejjinja eryo lyokoona n'oliyitako olunaku lumu ligenda kuweera abantu bangi obujulizi nze gwolaba Sekasi ne Nakisinde ne bakako wano nga ndaba naliwo obujulizi ejjinja kyovula bankugambye tebiri nani biri living things kyo kankubulyeko kino emiti egyo giraba buli wegikola bwe giti giba gisinza omunene gwolabanga egitayina bulamu olabanga egitayina mimwa mba ndowooza empewo egiyisita mbuyisi gisinza omuyiza w'ebintu byonna ye creator waagyo kankubulyeko kano Katonda azaala bulamu era buli wabeera wabaawo obulamu ekkanisa erina Katonda wabaawo obulamu okitegeera omulaba asobola okwegulumiza n'afumula enfuufu neeyibuka mu bbanga n'akola byonna byakola banyabule basebo obulamu busigalawo era ewabeera sitaani buli kimu kiba kigootaana emmere evunda buli kimu kigaga abaana amagezi emitwe tekuli Waliwo filimu gye batunyumiza musimanyi omutwe tekuli wagiwulirako kali kalango kajjingo musumale kanku twale mu kibuuzo ekirala sooke balirize omulokole asobola okulogebwa nga tatuukiridde ate ekyokubiri osobola okubeera omulokole nga mu kaguguko nayogera ku kagugu omuli abantu abagenda okukijjanya nga lwa bulungi bwo nakyo gyekiri nga eggulu lyebiteekateeka mu kaguguko olina okubasisinkana nga eggulu kye response yo genda ku respond ndingo towards that man towards that situation kyogenda kuyita mu kugezesebwa yo bukyaliyo abaana be ne bafa ensolo ze ne zifa banyamu ne basebo kyayina okumubaako era ntero gamba abantu nti buli muntu yenna ebizibu ebijja maaso go bibyo byakolebwa gwe gwabisobola bwe babitikkanze nyinza ofa bakaguguko byalimu already Katonda ebizibu byeteeka mu kagugu ko ng'ogenda bisanga obisobola omulokole olina ologebwa woba oli wakulogebwa bwe kibanga kyateekebwa ojja kulogebwa akagugu ko kati ekirala obuzibu bwe tulina obulala abalokole nti osobola okutambula ne Kristo kiri kye ngambye mu butukuvu n'obutuukirivu nti ekkubo ly'obulokozi funda ttono Bayibuli egamba nti n'abalira batono ate lya sitaani muyererero buli asanga tulina babona ageni nga bakuba pate bitegeera nyeyita omunyumiza emisana babeera balokole ekiro ne babeera baki ekiro ne bafuuka ekizibu okitegeera yes eggulu liraba litunula abaana bangi abalokole nga bayimba ku katuuti naye ng'ekibeera eyo babawanika emigulu bwe bati mu mabaala wansi nga emakirabu ewaffe mu downtown yesebo babawanika ebigulu kyokka maama amusabira pugulu bakutadde ku kisenge waggulu singa maama waazuula bataata buti omwana gwensabira waliwo abamuwanika emigulu abaana bawadika abaana baffe ebi kasumba kankutwale mu kibuuzo ekiddako kyavudde wa matovu buule ali ku YouTube okwo agamba mwebale kutambuza mulimu gwa Katonda abantu b'omu byalo bambi beetaagira ddala enjiri kuba bali eyo bambi amadiini gababuzaabuza naye musumba lwaki muweereza mubisse ku mitwe ng'ate kyawandiikibwa nti abasajja tebalina kubikka ku mitwe nze naawe tutaddeko why kyogamba oyagala kutulemesa zappe lyaffe lino tugenda mu weekend kama buli Katonda takuyitangako kubonaabonera mbulokole ebirungi byonna si bya sita ebirungi byonna bya Katonda kasitaani kekabikola batya nti ngamba abantu nti family planning nnungi naye ani agisupportinga okitegeera ndi embeera ogimpadde enjala ennuma ani agireese musamize w'oku kyalo atanjagala yaleese emmere yataddemu ssente manya tojja girya bw'onoogirya owedde
Omusamiza akuletedde emmere. Omusamiza asobola okujja naga mukolo gwo musumba ogenda kukola mukolo gwo naye nga bulijjo akuloga. Musumba ogenda kukola mukolo gwo emmotoka egenda okugira yiyo njikuwadde. N'omalirizanga emmotoka mugituddemu erimu emmandwa kaguje. Mabega temulina kubikula biri mabega. Ye yatika omupiira obudde bubalese. Omukolo okumpi mutuuse obudde buzibye. Nina musumba mukwano gwange. Yatuuka ku mukolo ogw'okwanjula ssaawa zaali 6-7 ez'ekiro. Baasimbula ssaawa 3. Ng'agenda kwanjula ku lunaku lwennyini atuuse 7 ogw'ekiro. Olw'okwanjulibwa yatuuka ssaawa 7 ez'ekiro ssebo. Omugole n'ankubira essimu n'aŋŋamba musumba munno mugamba ddeyo nze nkooyo okuswala munswazizza ne mukanze sazze ku mukolo temumanyi. Wali wasigadde? Nze nasigala. N'omusujja newunya engeri gye gwajjamu gunnyambe. Kutaasa. Olubuto ne ng'asiina gye ndaga. Omusumba yatuuka ssaawa 7 za kiro. Omuwala mukyala we n'ankubira essimu n'aŋŋamba munswazizza musumba mwebale. Ne mugamba banenze sina kye mmanyi. Nakoze kirungi yatuuka naye gwomanyi ekyaliwo. Gwomanyi tension. Kiba kinene. Nkubuulire abaana abawala bafa. Ka pressure ako kakutta. Abeera mu kisenge agwalingizaako ebweru jjuka baba bamukwese ng'omugole. Basenga bateekawo embeera olaba mutuswazizza n'obula okwekweka mu ttooyi. Kutuuka ekiseera n'ozikira n'ozirika emikolo gikuwuuba gibadde Polo network wezibula wobakubirako. Simu tezigira bane mutuuseewa nti tusimbula Kampala ssaawa 10. Olwo nga mulagawa. Nga mugenda kampiringisa. Okitegedde taata? Kitegedde. Kati ekyo ky'okutuuka ssaawa 7 kyali ki? Okutuuka ndowooza emmotoka zaabakyankalanako. Era tugamba abantu nga tonnaba kuba mbaga tonnagenda mu kwanjula. Sooka obeeko omwoyo gw'okutula ogwakawuula ebikazi eby'omwoyo kubanga bigolokokera mu kaseera ako. Okitegeera? Birina obujja okusinga n'omusajja. Tomulaba abasajja kwakwatira ku mukazi we n'akutema. Biri bikutta. Gwe tolabanga yo oli ategese mukolo enkeera n'afa. Wagamba tebisonyiwa. Nga yeye kennyini yavuga piki ng'atwala amabaluwa ng'ayita abantu. Ng'omukolo gwe gwanja n'afa. Kwolwo lwennyini n'afa. Bwe yawummulamuko n'afa. Si bya bulijjo. Tulina okwegendereza nga tukola emikolo gino. Okwegendereza nga tukola buli kyonna ky'okola. Kiringanga muntu ng'ofunye ssente za bizinesi n'oloota ekirooto ng'olaba maama we yafazze. Tokola bizinesi okogireke. Ziba zigenda kufa. Ate waba tayafa. No twogera ku kufa. Kiri ekya side zedi sijja kyogerako. Ngamba nga nkulina nti. Lwaki ontwala gye saagala? Okay. Okitegedde? No. Nze kyenfunamu nti okuloota omufu kyo kibi. Okuloota omufu kibi kye ŋŋambye nti ne bw'omuloota ng'akuwa ssente. Nga naye oli mukakafu yafa. Kubanga amagombe muvaamu kufana na kufiirizibwa. Mu magombe kyekivaayo. Kitegedde bulungi. So ekibuzo kyabuuzizza twambalamuko ku nkofiira tekirina buzibu. By the way videos ntera zikola ku weekend. Kati naffe tuba byaffe. Mwagala mutulabe mujjule omwoyo mutulabe enviiri mujjule omwoyo oba obugagga bujje. Tulina videos zaffe nga tetulina nkofiira. Kajanja. Musumba oyo katumuveeko. Kankuleetera ekibuzo ekirala kyavudde wa Mato 01 oba linnya kyeri oba zikoodi za kompyuta. Agamba mbambi weebale nnyo okukyaza musumba oyo. Muwuliriza nnyo ebigambo bye naye saba musumba ambuulire Oluganda musumba luno oluli waneeno. Musaba musumba ambuulire ne bw'oba nga watta omuntu Katonda asobola okukusonyiwa n'otagenda emagombe oba tasonyiwa. Katonda affe essaawa zino nabagamba nalaba waggulu ku bwengula waggulu ku gundi mu bbanga. Nalaba akabubi. Kuliko akabubi kalinga akaamata. Kateereddwa mu bbanga awo. Akabubi kano kaliko ki? Akabubi kano kye bayita ekisa. Nti olwali tuli mu kaseera ak'ekisa. Waliwo ddeka boogera ku kisa Grace. Nawulirako n'akayimba akamu.
nawulirako n'akayimba akamu ku bukyasinza okunyumira aka Silver Kyagulanyi oyo waliwo ekisa ekinnondoola waliwo ekisa ekikulondoola kakati kankubulire waggulu waliwo akabubi k'ekisa katukavaringa nti omuntu ayonoona leero oba oyonoonye kinene kyenkanawa ekisa ekyo kinaanuuka ne kikuyita ne kijja nti naye asa omuntu asobola okusonyiyibwa kati nati liririnza okufuula omugano nti ligenda kuba littanga nga nzita nenenenya nenzita nenenya bwentyo ekibi kajja kukwata waliwo bulaza yali mu kyaki nga yeeyisa bulungi nnyo akola ebintu bulungi nnyo aweereza musumba akwata bintu bya musumba kino olunaku lumu bulaza ali yeekuuma bulungi olunaku ne lukya sisita omu ku bayimbi mu kyaki ajja sisita bwajja ajja akyala ewuwe ow'omusajja ono ovubuka ono atambula n'omusumba nga mukwatako namugaa mukwano bane bulaza bulijjo kyotukola tebatandisaawo ono amugamba omanyi sooka oleke ebya kiisi biki ebyo sooka oleke kangende nfune kondomu ono bulaza agamba kangende kalwaliro kano nfune kondomu y'amangu nga bulaza adduka asala ekkubo abadde tabikola luno omuwala amulungi alabika bulungi manyi abawala waliwo omuwala atagaanikika ajjamu olugoye no ga kiki kino mukama gye bali gwamanyi oli wa bigambo byo ate ffe tugambe gwanamanya nze mbooko siziriimu ezo nzeeganye misana baneete mundabye sibiriimu musumba aba asala ekkuba amaze okugula bukondomu asala akomawo motoka nemukuba naafa kati kwa mwaka fane we bakwata offside bulijjo toyonoona toyenda naye kati olwaleero lwo sister lwazze mu nnyumba kankikoleko gumu nenenya kyekyo kyobadde ombuuza tinya kwenenya aba asala ati shu amaze okugula akalina mu ngalo bamutwala mu ddwaliro ng'akalina mu ngalo akakwenywezezza jukira nti kambabulyeko kino kyama bwofa kankubulyeko ekyama kino bwofa ekigambo kyosembyeyo okwogera kyogenda nakyo bwofa tolaba bano abakyala yeekoona abano bannaalungu batera okwogera ebyobwemu batera okwekoona pa neyekoona naka maama kafenyera ebbugga ekyo nga bwakyogedde n'akubawo layini nga bwakyogedde agenda nakyo kyekikudriving okuva mu mubiri n'ogenda gye bagenda okunenyeza nga kyekikulembedde olaba banywa omwenge ennaku zino ndaba abasajja nga bafa bali mu bakyala bali mu kwegatta bonna baba bakakasa aba amalayo zize musumba naafa aba amalayo zize si byakumalayo weeyogereze n'eri ano omwana musumba naafa ennaku zino mubiwulira temubiwulira nga abantu bafa ebyaddala nga bali mu loogi kankubulyeko kino taata ogenda owunya ekyo kyobadde okola esebo olutuuka kyekikulembera olutuuka eri nga baga welcome nkufunye bulungi kiba bwe kityo kyova tugamba abantu nti kozesa bulungi akamwako nti osobola okwekona gwe kankubulya bonna tobalaba wano bonna basinga balokole neyeekoona ojja kwewunya ekigambo kyajja okwogera batakagamba Yesu wemanyiza ekigambo Yesu erinnya Yesu ti bwe weekoona Yesu olunaku lumu twagenda okuziika okusuza abafiirwa omukyala nga mulokole Naalongo yeesibye ekigundi mu kiwato akutta olusaniya lw'omuceere olukune lumutega nga we tuli ffe basumba tuli basumba ffekka omanye ekyabawo omukazi yawemula ekigambo nga tabasaasidde nako ate bo bitegeera kiri kibaawo newaweebikkako okwono kivaawo anti jjukira nti ekiyingira omuntu si kyekimwonona naye kimufulumamu kitegeeza buli ekiyingira waliwo kye bayita portals waliwo portals ze tulina okugala amaaso gaffe poto amatu gaffe poto emimwa poto okitegeera nti byowuliriza birina kye bikwongerako byowuliriza bigenda kukosa gyokoma okuwulira oluyimba lwa Eddie Kyandiro Eddie Kyandiro kyogedde muyimbi w'abalala
Joko waji soko deno tukyali ku kibuzo kyabo obuuka ebibuzo by'abantu ku bibuzo by'abantu gy'okoma okuwuliriza music we takoma wano asitowalingibwa mu kye bayita emmeeme. Emmeeme kyeki lyefumbiro ly'ebirowoozo nti omuntu yenna ng'anaabaako kyakola kisooka muki n'akifumintirizaako naye kaakati olwaleero bulijjo mumanyirwa kamukuba oluyi olwo omuvubuka mu kitundu kino baagenda okukola ewantu ewamu yakubye munne ensuuluulu yafudde baamuziise lwa busente butono bwamubanja olowooza kyabadde obubeezi yakirowoozezaako oli abadde bayombagana naga kati ono ammanyire yeebase na wansi kanjifune n'agifuna byadde nga byakusaaga n'amukuba ensuuluulu n'afa. Abanomba bano obusungu obw'ettumbiizi musumba olwa omuntu ng'ekintu asoose kifumintiriza kati kamugjewo ono ogw'omumwa nagwo tuguwone ogw'omumwaka tuguwone okitegeera naye ng'aggyewo obulamu bwa muntu mulamba esebo kitegedde bulungi musumba. Ekibuuzo kye kigambye kitya ekyoyo gwe tuli mu kunyonyola mbambi weebale nnyo okukyaza musumba oyo mumbuulize nno ebigambo mumbuulize nati oba bawandiika gundi eno neegezaako okuba ng'ebitereeza naate ne bakomekereza nga bawandiise ekigambo bwekyo kati kino kyandibadde mumbuulize nnyo ebigambo oba muwuliriza nnyo ebigambo bye naye saba musumba ambuulire ne bw'obanga watta omuntu Katonda asobola okusonyiwa n'otagenda emagombe. Kyembadde mbagamba abantu nti tuli mu kiseera eky'ekisa nti ekisa buli ayonoona oba oyonoonye kyenkana kye ne bw'onookwata bbaasi z'abantu 5 n'obatuga Katonda akusonyiwa naye waliwo kye bayita okukwata offside bwakwata ng'okutta ekibbaasi ekirala okyokye nakwatira awo n'ofiira awo kyekibaawo omulundi ogusooka asobola okunsonyiwa kati waliwo ne batakkiriza kukola gwakubiri nekimukwatirayo towulyako omulundi ogusooka nekimukwatirayo towulyangako omuntu agamba ati bulijjo nziba olinaga banne kale oluba lwaki leero nze ayina ebisiraani lwaki leero bwenzize lwe batukutte naye lwenziza okubbako nammwe kati waliwo abantu abali ku gundi eyo ng'eggulu terijja mukkiriza kubba mirundi mingi ate nekya sitaani nga tajja kugumiikiriza mulokole nga sitaani tajja kugumiikiriza kukola ensobi ezo emirundi mingi ng'ayagala w'okoledde bw'ati kubanga sitaani kyakunoonyaako nsobi etya Yesu ebbanga lyonna lye yatambula ku nsi omulabe abantu baamunoonyangako ensobi temulowooza nti abaatambulanga ne Yesu baali bamwagala nnyo bonna bano ba disciples n'abantu bennyini aba baamunoonyangako migaati gye yagabanga n'ebyennyanja bye yafuusa balinga bamuleebeeta abala byamagero nti bwe mmala ofuna nze kamba buli ennyina abantu bagi beesabiddeko ne bafuna ebyamagero Katonda n'abasumulula abalina alusaaza abalina abazaala oli n'atadda nasabiddako omuntu ng'ayagala butuuze ndooza yali Iraaka teyadda yafuna obutuuze naye teyadda waitawo akaseera katono nampereza message musumba munnange ndoota ebirooto bwe biti naye ndi kalimu teyadda okitegeera nti waliwo abantu nga yakunoonyaako kyakuggyako just bwakifuna ng'ayuza nga mwawula bw'oba takifunye ng'agenda kukwogerera ojja kutegeera nga naawe olina okuteekawo embeera okulaba ng'afuna kyalina ofuna munnange aleme kwogerera bw'atyo. Musoma katusembe ekibuuzo kinene naye kiringa ng'ekifaanaganamu awo emabegako obadde onnyonnyolera ono yagambye kiva wa King Rich presenter oba presenter wa gundi yabadde agamba nti Musumba, tell us why musicians come in our dreams while we are sleeping. Please elaborate more. Kakati kamba buliyeko kino akombadde nkaagala nnyo ono gwe tusembye naye nno kano bulijjo nkanoonye engeri gye nkannyonnyolamu musembeze kamera sembeza kamera gwe sembeza ebandaga kingere kyo bale kulaba ekibuuzo ekyo kikulu era njagala mwenna mukitegeere. Buli lwoba abanyabo ne basebo ngo abayimbi bakusumbuwa mbirooto abayimbi b'ensi manya waliwo olunaku lwe wakola endagaano n'oluyimba lw'omuyimbi oyo
wagwa mulaavu n'oluyimba kubanga buli wowuliza music takoma ku mubiri agenda mu kye bayita emmeeme gy'atula ne bamusitowalinga nti otuuka ekiseera nga bulaza ali mu kyaki tuli mu kkuba ttendo nga ye ali ku luyimba lwa Eddie Chandiru osegedde nga ali ku luyimba lwa Aisha ngali ku luyimba lwange luyimba lo Stone M yakuba lengera embaata nga semo nga abayimbi abali katuti alaba mbaata ezitambula bwe zikola zitya nti oluyimba olwo olugenda mu stowa emmeme eyo sitaani agenda mu sitowe eyo olw'okuba waluwulirako wakola endagaano bwe walwagala okankubuulireko kino abantu lwaki mbagamba endagaano eno nti ekikakasa nti oli mu ndagaano n'ekintu kyekino buli we weesiiga ebizigo kangeze nti weesiize samona tebajja tukwata abo weesiize samona bw'omuvaako ne kakeera ku makya n'omuvaako ne weesiiga movit wabaawo reaction waliwo kyeregendereza oba okyusiza ebizigo bulijjo okyusiza ebizigo kitegeeza ebizigo bye weesiiga ogwa mu ndagaano nabyo biba tebyamanyira skini kati kino kyenkugamba ekiraga endagaano nti ebizigo bye weesiize leero bye weesiiga kati oba ogudde mu ndagaano nabyo okola endagaano okulaba nga bikolako noba ng'onyirira yes nokkiriza nti bino byesiiga bigenda kunkolako era ne bikolako okkiriza oba ogudde mu mukwano nabyo ne bitandika okukola ky'obyagalamu era weesiiga n'okyusa tayipu y'ebizigo wabaawo reaction okuva mu ndagaano eno gye wakola na bino wabaawo endagaano gy'olina okukola endala n'oli onoogireke nti kyova olaba abakazi bangi omusanga yenna yagira ebizigo nga byamwokya kubanga yakyusa endagaano gye yalimu n'agenda mu ndagaano endala kyova olaba mbagamba kyosobola okubeera nga omugagga obugagga wabufuna mu bubi n'olokoka sente zonna zigenda kubanga gavumenti jozeemu ndala eyawukana kweri sente zoze nazo ndala nti obeera Rwanda bw'ojje Uganda olina ovunjisa sente z'e Rwanda amafalanga ogaleka ku booda oba ogaleeta wano ne bukyusa kubanga sente z'e Rwanda tezikola wano onokyusa currency nti endagaano y'eggwanga ova mu ggwanga eddala n'ogenda mu ddala amateeka gaayo bagambe Rwanda teri kusuula buveera tobusuula olina obikolera wano Uganda niwaffe olyo tubusuula musumba obukwata ne polisi ng'eyitawo n'okasukira n'atabaako kyakukola naye Rwanda abantu bennyini be beekolamu omulimu nti kaguje ava kusuula wali kagundi ava kulya gonja mu mukwata akagaali balina n'embooko ze baasalawo asudde akavera emmotoka bagigoba waliwo omusajja musumba yali yavenera Uganda kino ekyejo ky'abannayuganda omusajja abakutte bulungi kati n'asuula wano ku booda ng'oyingira Rwanda naye yali ayita mu Buyisi obanga agenda Burundi n'asuula wano akaveera ne bamutereka n'avuga Rwanda yenna nga bamumanyi n'avuga Rwanda yenna paka eri Rwanda gyekoma ng'agenda yingira gundi endala wano ali ku check point ne bamugamba okimanyi wasudde akaveera olina okuddayo okakime naye ng'oyokyeza amafuta gammeka wakati gammeka ekyejo wano Uganda tulina eje era bali solidimu ne wano okakuba n'omusirikale no kakubulyeko kino kambabulyeko kangendeko katono ku security e Rwanda bino bye twogera bino bijira emikutu gye muleekaanira wano eri tebiri ebyo tayagala nonsense era kambabulyeko maasawo emikutu gino bagenda giwera nkubuulira ewuwa musu bone Uganda ate nga mainstream naffe concentration yonna tugitadde no ku social media mainstream jjajja abakozizza ekyejo olaba ne mu mugobaganya kakati mukama kaleeteyo okwo kwayina amaggwa embooko nga ya misumaali waliwo yaŋŋambye nokuba embooko abalabi baffe mwebale nnyo tugoberera byonna gye musinzira okubanga mutugoberera mweyongera okusharinga obubaka buno ndowooza ebibuuzo ebimu ku ebyo tubiddamu tubizzeemukko mweyongera okukomentinga ebibuuzo tujja kuba tubipiikingamu nga tubiwa Musumba kati omanyi kyo oba tunaapiikingamu kikyo Now TV Musumba leero ennaku z'omwezi seerabira leero 7 August lunaku leero lwe tukoledde vidiyo eno lwakuna naye twali twateekateeka ennaku z'omwezi nga 10 tugenda Rakai eyo
enteekateeka ziyimiridde zitya olwaleero nga tubuzaayo ennaku 3 zokka kuba tugamba tusimbula ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana tulina ennaku 3 tugenda bannange era basigaze engoye sabbuuni mubiweereze ne sente so tugulira boxi za sabbuuni 5 10 tutwalire ku bantu abo bambi se tubatwalira olw'okuba nti bannaku nnyo naye omuntu twagala kubalaga laavu omanyi omuntu nga omusanze katanda nga kangeze mulago mu ddwaliro n'omusanga n'oyogera naye n'omubulira enjiri tagipiikinga mangu nga omuntu gwotuuse n'omulaga laavu no omanyi omulokole omu yabulira enjiri babulaza mu ababulira enjiri tula wansi weetereze ne katondawo omanye ne bwe bakwata abantu babulaza bano onako omusumba omu abali mu saluni ali mu kusala nviiri bali mu musala asala kawalaata bamusala baba bali mu kumusala kino kyekyabaawo nga bulaza akutte bayibuli tayingira saluni nga takwata mu mutwe gwa musumba lwaki atakwata mu mutwe gwa amusabira kashayininga nakuba mu mutwe bwati mwaki temulokoka mwe mulokoke agamba musumba musumba yes kitamulokoka kati naye tunanengane mukaba oyina abantu waliwo abantu abayingire okubulira enjiri nga tebeeteeseteese dukoterere ate kiraba naye abasumba musomese ababuulizi b'enjiri mu makanisa gammwe omuntu aleme genda kukola mesi kubanga bivumaganya ffe okitegeera nti omusanga kulinga mwe mujja kulokoka gwe weewunze nga azobulira enjiri mukambwe n'okusinga ali mu benzi nze mbalaba mu kibuga nti ntambula nnyo ngoli omulabira ddala ng'avuma n'amuvuma naga gwe ayina ekikofiira kyokka nno ndi musumba gakofiira mwepankira mu motoka mulokoke mu motoka mujja buleka ebyo byakunsi ebyokunsi tebibeemazamu ate lokoka gwe gundi amusumba naye n'obukakafu nti siri mulokole lokoka bayibuli egamba nti alimanya ebingi alibuuzibwa bingi emiggo mingi bakuba bakugamba galamira wano ate kati ate embongo z'emagombe sikwatayo teri byakagaali wasanze wakuba bagenda magombe nje ndaba gyogenze ate lwaki lukuka musumba ndi mulokole yo tolira wano bamanye nti oli mulokole gamba ayi yesu mulaba yena bwe sunza aba musumba naye emirundi gye n'akaloko oba wakatulemeka butamiiza obulokole okwatula kutamiiza kati okuba tekutamiiza yatulagamba ayi yesu no yagenda kulokoka gwe lwaki omufaako wali olabeeko omuntu ng'abadde kankubulyeko kino kati kankubulyeko kino tolaba obufumbo omusajja n'omukazi basobola okubeera mu bufumbo omu bw'afa omulala asigala okitegeera era ono ayinza n'obutamala bbanga ddene n'afuna omusajja omulala nze nali ndabyeko nga tugenza okuziika nga omukyala afiiriddwa omwami nga chairman amufaako obufi nga chairman amubudaabuda esukuluma yoli yabaddewo era nga chairman leka ka message yakamweza ku WhatsApp ti yangu okutokaaba nnyo lekamu endasi tugenda mu lodge tokamu endasi za lodge okitegeera molaba bano abantu abaleeta amabogo oli asobola okuteekawo miliyoni 10 ku mukazi wo nga okyalinaawo mu ddiiro awo omukazi akubuuka mu ddiiro lyammwe kamba buli omuntu yenna essaawa yonna akyuka omuntu yenna essaawa olaba omwana gwe wakula naye muganda wo enkya ku makya asobola okwefuulira ku lw'ekyapa n'akutemako omumwa ne mwawula n'akugamba nze ku byenfuna saagala kumanya nkubulya waliwo famire emu omusaba ennaku zino ate bitabuse waliwo famire emu omusajja mukulu naye alwana lw'ettaka bwe batunda ettaka nga akasente konna nagamba laba kino ekisajja banna omusajja gye naavuubiira yini naaweddemu olw'obusente sente tezikumalangamu kubanga siggwa asooso zifuna naffe tufunye ku sente naye banyabo ne baseefu temuli makulu mu sente temuli makulu kubanga sente tezirimu Yesu nga tezirimu Mukama so omusumba olaba nga nze agenda mu geyeena gamba Yesu
Ai Yesu. Olwaleero. Olwaleero. Nzikiriza. N'omutima gwange. Okuweebwa obutuukirivu. Era njatula. N'akamwa kange. Tindokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa. Ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Negaana Setaani. N'ebikolwa bye byonna. Musumba. Negaana ani? Musumba negaana ani omulala? Musumba oli mukundokola naye. Bali siri mukulokola twali. Nati wadde tuli wane n'otwegaanira. Bali mu background. Beba kuma omuliro. Bayingiza mu mitabakwatako. Bane yadde mwatulekeddeko mutuleke. Mutuveeko. Wamma sebo tuddeyo mugundi. Gamba okuva olwaleero. Ndokose. Sidda mu bya kisirusiru byonna. Amina. Omunyweze. Eggulu alyetaaga yadde tuseka wano n'eggulu tulyetaaga ffenna. Musumba wange Musumba Akena George ali oyo wessaayi ku Paired Witness Church era ebiseera bimu lwakuba nti kati waŋŋamba wagwa nagwa ddi Musumba wagwa n'ogwa mu nagamba lwakuba nti sikyagendayo nnyo naye wemba nfunye show ne kati ky'olina okukola beera ku online yaffe ofune ekigambo yes gwe wenna ddamu ebigambo ebyo byayatudde naawe ogenda kuba olokose era bwe tubanga tumaliriza tubulire ng'abantu okwatula kikulu kubanga buli lunaku ate tufuna omuntu omupya abantu bangi nkubuulira abantu bangi batulabye ku mukutu gwaffe guno nga ne balokoka ne baddamu okutereeza amakubo gaabwe ne Katonda. Yes. Amiina. Bana leero neyongedde okuggumira mu bulokole era sebo no yali ku kamera. Ono ogenda mulokola Musumba. Mukama yalokola zese. Kale ogenda mwatuza. Amuita kwatu. Ajje wano mu kamera. Oyo. Tule. Oyo omusajja. Musumba. Wamma ali eyo osobola okuddamu ebigambo byenva okuddamu n'oweyongera okuggumira naawe nze emirundi gye nakwatula nange kenyini kati sigimanyi. Kati olaba ekyo ky'okwatula obuzza bujja endagaano kitegeera endagaano nti obeera n'omukyala ewaka buli lw'omuleetera akamuli kasoda n'omuleeterayo ka sweet obuzza bujja you rebranding your love your relationship nti enkolagana ya muddamu ogizza bujja yadde katono. Omukazi omukulu n'omuleeta akaswita akatono. Omanyi gwe abakazi bibaagala. Ayagala buntu butono. Omuwaane ko sweet. Naye nga mubuliwo omukazi mukadde. N'amuyita baby. Nazza buto omukwano. Omukwano ne gudda buto n'akwagala nga gwa n'akutunulira n'akola. Bino byo yalabye jjo. Out n'omutuuzaako ne muli yako. Alaba obulamu obupya. Like oba omuzaamu. Kitegeera n'omukwirako ka simu n'omuweereza ka message n'ombuzaako hello ani oli otya biki bimulaga nti tali yekka waliwo afaayo ku lw'obulamu bwe. Kyebava banene abagundi oba aba Rolex abo banabe ababoda babakazi baba time yaabwe babakazi babasajja balina time yaabwe balina time. Agenda okugula ennyama era nze wabwanirayo wabboda tagenda kulinnya maka gange wabboda oba mumanyi oba simumanyi oba family saagala kumanya wabboda teri kulinnyawo. Wali olabyeko abaana ab'obuwala nga batudde ku bboda engeri gye beenywezaamu yinyweza mu kifuba ky'akasaato bw'ati n'ogamba Mukama wabboda waki mu kifuba kya musisi bw'ati ayinza okuba bataagala kugwa nga ate onaavuga bubi mugambe nti saagala kunvuga bubi. Abakyala omulabiridde nga yenna aweddemu ali ku bboda ngakati. Ate bakyala abo balina omutima kale ngambe nti kale oba gutya omutima omuti. Asigale n'okutya kwe waka. Kati watula ku bboda abaagala yeenywereze ddala. Musumba awo ndowooza tusengulewokko tudde mu programu zaffe ate nga tulina eddakiika ntono waneeno mutesitesi wagambye. Mbadde nsaba twogereko ku musaayi mu nsi ey'omwoyo. Ki ekigenda mu maaso wano ewaffe? Nze neeyongedde okutya ku bigenda mu maaso nze nga nze. Oba oli mulokole oba toli mulokole oba oyagala oli opposition oba toli opposition kikkakatako okusabira eggwanga lyo. Bayibuli etugamba etukuutira okusabira ekibuga kyaffe nti ekibuga bwe kiba nga tekirina mirembe ekibuga tekiri bulungi
mugenda kumaliriza nga naawe abadde atunda ennyaanya togenda kutebenkera bakuba essasi limu ennyaanya ne zijja mu nsawo zo zennyini ne zeekuŋŋaanya ne zijja mu nsawo n'omanya n'okakasa nti bulijjo nsobola okwetikka ekibbo ky'ennyaanya bwogu osobola n'okukakasa nti bulijjo nsobola okuleka ssente zange bulijjo ze nateekako ne kamera bazirabe essasi limu ozirekawo awo n'odduka n'azisanga waakiri nga nkyali mulamu anti oyagala kutaasa ng'olirabyeko essasi nga livuga nali ndiwuliddeko essasi likuba kankubulya buli mando aweeri nesenguka ekomawo oluvannyuma nebuuza muzzukulu kibadde kyekyo buganga kyobwo kiki ekyenkanze nobuuza jjajja naawe mukangibwa nti abuuza laba ono omwana kuba oluyiyo muzi tebababuuza kakati tusabire eggwanga lyaffe olwakalulu tusabire eggwanga tusabire amagye gaffe poliisi yaffe byaffe ate bw'otayagala babo abo baana abali mu magye baffe baana baffe baganda baffe buli ateekako uniform bataata baffe abo bwe mulaba bakojja baffe basenga baffe be bali mu magye so tuteekeddwa naffe okuyimirira okubasabira oli yaŋŋamba mu babeera ku orders anti babeera ku orders kyekyo kye bateekeddwa okukola bajjewo amagye okakasa eggwanga nti bulijjo nti embizzi efuuka enva embizzi si kyakulya emabegako waliwo eggwanga poliisi yeekalakaasa olwa ssente ze baagiwa nga ntono abantu babba poliisi teyagenda ku mirimu poliisi yateeka wansi ebikola aba bu police station buno obutono tolabanga akatalina makulu bakajjewo ojja kakasa olaba luli baali bakazijjawo ebitundu abantu ne batandika okufa babbira ddala poliisi zennyini kyekimu ne kamera ze bataddewo gavumenti ze yateekawo ogiraba nti tekola nga tebakunoonya eba tekola musumba eba tebakunoonya kamera ezo tezikola era okakasa ne banno nti ezo kamera zolaba ezo bitooyi era omusango eguddizibwa naye nga toguliimu baba baaziggyeko nti kamera zikola bulijjo ng'olina omusango bakutwalayo ne baga ono si yegwe kagimu nti yenze kagimu nze we natiira poliisi nti woba olina omusango ne beba ambulance nga yeeyitawo yes oba omanyi bazze naye nga ambulance era omuntu kati kankugereze kyekino kya busiru naye kankyogere bw'ogenda mu ttooyi n'okola emirimu nga waliwo bwolese wano bubadde mukiringa nabo envaayo gy'ovaayo yanjawulo ng'okoze emirimu giri eminene ng'otowolokose ovaayo wenna weebwalabwala waliwo kyegereza ovaayo weebwalabwala nga gy'obeera olinga akoze omusango muki eri gy'ova yes era sister asobola okukusisinkana awo n'afukamira akubuuze mama ngibutunuleri yes nga gwamanyi akazitookova okwettikkula gwe kennyini ogwamanyi ky'ova okukola nti kikufuga kikwatamu kati bw'ovaayo ng'ova kukola su era ovaayo bulala bw'ovaayo n'otuukayo n'osanga nga bajjudde nogakaŋŋumikira ekikonfide ng'okoze bukozi confident bw'okoze emisango kituufu kyokoze okitegera weekaana twasobeza nga alina omusango gwakoze wonna waabeera aba yeebwalabwala yeekangakanga amaguka abo bwatuka amaga olw'okuba nti kiri ekibi kyo kisigala kifuga kiraininga obulamu bwe okitegera taata yes so tusabire eggwanga tusabire gavumenti tusabire opposition tugisabire ekyana bagala tusabire obwakabaka bwa Buganda obwakabaka yes tusabire ndi Buganda ate waffe mu Busoga tusabire obwakabaka bwa Buganda for now olwekyo omulabe kyapanga from bwakabaka waliwo there is something yes omulabe kyayagala sitaani kyayagala okuyisa mu Buganda tusabire gavumenti tusabire president oyo oba oyagala oba toyagala ye mukulembezeewo yaliko nati kati oli ajja kubuuza tumusabire essaala ki mukama amukuume mukama amukuume nga nawe bw'oyagala abaana bo kati kankubulyeko kino omusajja omu olunaku lumu aba ali mu katawuni anyumya ne bakyaliibe mu tawuni emu bino byowulira nti emmotoka zidduka yiyo ye n'alekalaka mutomere twakowakowa dda kutomere obusiru obwo nga mwana we
bakuba omwana w'ebyuma n'afiirawo bali bamutumye ebbiriŋŋanya kadaala. Oli agamba nti sabula abewange bali abange bali waka. Kyekyo era abantu bakozesa nnyo terms ezo ez'obusirusiru naye nga zigenda ku affecting obulamu bwabwe. Nga yakakimala mukamu amasimu ne gatandika ku simu ye. Katonda kyakola ng'amuseetinga wali kiva gy'ogenda kwogera. Kakati abantu abajja okuziika batunulya omusajja ng'atalina ki olw'ekigambo kye yakoze eki kyeyogedde. Kyova olaba oli bw'agamba nti waliwo olugero lw'Abaganda lugamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lwaki ti omuntu osobola okubeerawo. Yes, kankubulira abantu bano tuleekaanira ku social media ne tuvuma abantu ne tuvuma abakulembeze ne tuvuma n'olabira ddala omusajja ng'addira munne muganda we muweereza munne oba muganda munne n'amulinyisaako ekigere ku bulago nga tayagala kukimuggyako. Mubalaba mu byobufuzi oli n'ayisaamu munne eggaali olw'obusente nga n'okwenenya oli ayinza okuba nga yeenenya yabonerera n'okuba nga teyakola na nsobi y'amaanyi naye oli n'amuyisaamu eggaali kumutta kumuggyawo. Okitegeera byonna byabwereere ogenda bireka wano okuvimba oluvimba olwo olw'ekisiru. Buli agenda teri agenda n'amagye ne baba bakuuma olwale nze ndabyeko abasajja be bakuuma ne bamaliza nga afudde. Walabako nga baziika omugenzi yali sipiika wa Uganda Olanya walaba tenti empewo ekwata tenti n'abasirikale badduka bayina mundu nebo badduka ne baddukawo. Empewo nakati bakyaginoonyerezaako yavaawa ajja kunoonyereza ku mpewo banatuwa lipooti yennyini banatuwa lipooti nzijo batugenzeeyo tutye ate ogwo omwoyo gwali gwagala kubalaga nti wendi omufu oyo yaliwo mwe mulaba mpewo mbwe empewo yakutte ka tenti neko abamufu era kankubulye bwe mufiirwanga omuntu wegendereze buli kintu ekibeerawo ebiseera ebisinga omuntu ono aba afudde aba ayagala obbalaga nti wendi olwo simawe baleetera emizimu simawe girinnya anti kati abamu asukkawo awo aba n'amaanyi agalinnya ku mutwe gw'omuntu naye abasinga obungi nagamba abo bonna bwe mulaba baloosa baba tebagenda mu ggulu tebagenda mu kifo kiri baba bali mu magombe tujja kwogerako batayaaya era bw'oba olina omuntu yenna ng'omuloota oba musumba oba muweereza nga yafa bw'aba mulabe tamwambaza kifaananyi kye nga sitaani tayambadde kifaananyi kye waba ibya ddala waali awo. Yes, nga teyagenda omufuna mu birooto. Yes, kasita atandika manya waali sabire eggwanga lyaffe tuteeke olukomera lw'obukumi emegako twasabire eggwanga Mukama n'atubikkulira nga waliwo ebituli bye baawa ebyaggulwawo olw'obusamize. Abo abasamize mubalaba kyovula nze nkubulya nze mbatunulira abasamize n'abalogole nga kati laba bano temuli makulu kubanga abasamize bonna nze bantu bonna abasamize bendabye n'abalogo tebalina mirembe. Abasamize abagagga nankulumandwa mu ggwanga lino omumanyi ayina sente naye bwenda obuza abaana be oba bafumbirwa noyo babbula mu linnya lya gwe bayita maama gundi oyo omuwala gwe bugenda okebere alya sente n'agenda e Dubai n'akola ki naye obufumbo tebuliiwo kyemizimu gimuwasa bibakozesa. Oyo omuwala atanafumbirwa paka kati nze nkuze mpulira oyo omuwala wali wateekateeka omukolo gwe nali siteekateeka mukolo nsumba ndeka onseetinga ekituufu twagenda e Luweero okubuulira enjiri omuwala n'aŋŋamba musumba singa muyina essaala gye musobola okusaba kitaffe afe amukowa kwada ng'abaana ab'obuwala babazaaliramu wano bajja mu kibuga ne bakola obwawo sigaalo ne bavaayo nga babazaddemu ababooda abaana bali awo abawala abalungi ebyana bitiba butibi naye nga taata alina amasaba emmanju abalala bakolako ne bagenda abaana be bali wano babasibira awo nnoonyezaayo omulogo omu oba omusamize omu bano abeefuula ab'amaanyi abajja beegira ne beetiriboosa mundeetereyo nga talina kikyamu mu famire ye. Abalogo batera okwekweka batera beera private wa Katonda era akubikkulako Katonda agira n'akubikkulako tosobola kubeera private for so long. Tine nyumba ebikomera bye mulaba bitiribira birabiko obulungi bukya ku makya ne bafiirwa ne muyingirayo nga bulijjo babagaanayo ffenna ne tuyingira nyumba eyo bane omusajja alina amaka naye waliwo security lwafiirwa lwe mukakasa nti bulijjo alina essabo mu nyumba ati muyina okugendayo ate anaagulya nosuza abafiirwa waliwo omusajja gwe nalaba baamuteeka ku mawulire nga alina amaka gabbe
na nga abantu baga ababoda baga bulijjo bannaye batukomye wano nga tetuyingirayo katulye okitegeera nti olunaku lumu era lukya Katonda n'akubikkulako okitegeera n'akuyuzaako ekigoye ensi n'ekulaba. Tusabire eggwanga mu kiseera kino kye tuddamu. Ebbanga liweddeyo. Tusabire eggwanga lyaffe, tusabire abaana baffe, mwe abamaama mugenda kaaba nnyo ne bwe mutaasabire eggwanga mwe abanaamanya. Ekirala eggwanga likakatako okulyagala. Eggwanga lyange yesebo likakatako nga tonnakwata akabiriiti kwokya petrol station, kwokya bipiira mu kkubo, nga tonnaba kukwata akabiriiti kwokya nguudo ze mubadde mubonaabonera, kubanga ezo enguudo oba ngenze wala ne kankyogere sina gwe nkosa nti enguudo ezo ze bookya enkya olwo omuvubuka yatusesa weeyo mukono yayokya ekkubo yakuma ebipiira mu kkubo oluguudo ne lufuna obuzibu aba ne bujjamu ebinnya. Kino kyekyabaawo. Taata we yali afunye obuzibu mu Isiraamu, bamutwala mu ddwaliro, ekinnya ekyo kyennyini mwe yakutukira bakikubamu n'akutukira awo, era abantu ne batandika okugenda nga bannange tuddemu amagezi, kubanga osanga singa ekinnya tekyaliwo yandituuse mu ddwaliro ne bamupuza. Ate nga mutabani we mwennyini ye yakikuumawo. Mutabani we ye yakikola. Olaba bwe bagamba nti wettidde kitaawo otambula oweera ku muvu. Ebigambo ne bitandikira awo ng'ebisaagi. Munnange amayembe ate abantu tebalwa. Abantu tebalwa. Ayina amayembe asobola okujalaga oyo ayina amayembe nga togalina. Agalina yakuwayiriza yakusibako eggambo. Yakubulyeko kino. Omubbi basobola okumukuba ne bamutta wali. None yaloze jjo ne mugundi we mujja we n'amutta. One yaloze mujja we najja wano n'akaba amaziga nakayibambye omwana wabandi bamusse nnyo. Nenga yakoze eki nga naye yasse eno yaloze munne yatidde mu bluetooth ne bannange si wifi si wifi okitegeera ndowooza abantu bano kyemanyi bayiga era mujja kuyiga kitegeera nti omuntu asobola okujja nga bassa omuntu n'agamba mumutte oyo mukittire ddala noono mumutte twakoowa ababbi nenga abanyabo de basebo ye mubya yakutte ettaka ly'abanne n'alibba era balina mu kooti. Yes, nga balina mu kooti naye nga yabba bubbi agamba omubbi. Yes, kyovulaba eggulu linyiivu abantu tuganye okuddamu amagezi kitegeera. Tulina ennaku ntono ddala okutuuka ku mwezi omwo gwe baalangirira ba isi nti bagenda tandika campaign zennyini ziri ezaalagirwa. Nze okutya kwange kwavudde kuba olwedde nninga eyalabyeko awo nga bakyali mu kamyufu. Mukama tusaasire. Naawe akuba munne ejjinja manya, naawe akuba munne omuggo manya ti ono singa bagukubye nze. Waba fujjo lyensanzeeko n'eno wammwe eno eggayazi. Kale ku kkubo nga nze oli ewammwe ng'ojja. Ku kkubo erindeese eno. Aha. Ng'ebifaananyi by'abeesimbyewo babisazeeko emitwe. Eryo badde ndisuubira eri ewaffe ebwayise. Tuli mu Kampala Metropolitan. Kampala n'ebirinaanyeewo. Ani akikubuuziza? Ate nze ow'e Kampala wabeeranga mu kyalo. Lwaki sibasiibula naye? Otusiibula sookoleke. Abantu bangi mulowooza Kampala ki? Abantu bangi bali mu kibuga wakati nga talina na kyalya, nga talina yadde n'ekyanywa. Tubasanga babulaza kwe tuli naawe tolina kyoli. Ate nze njogerera bali weetadde mugundi mu kalakita yaabwe. Nyinza okweteeka erinnya ne bajja ewange olina ebyokulya ne bajja ewange mbawe ku byokulya banaye kwe tuli abatalina byakulya. Ye Musumba, so tusabire eggwanga lyaffe, tusabire bamaama baffe, tusabire abaana. Gambi bamaama baffe bagenda kukaaba nnyo ate tutasaba. Ekirala waliwo oluko omulabe sitaani oyo kisiraani atupangidde ne twetaaga Mukama era tuyite eggulu litukuteekeko obukuumi ng'eggwanga. Omulabe setaani apanze ki mu kino ekiseera kye tuddamu? Apanze, gwe manya apanze. Twerinde tusabire obukuumi. Nabagamba luli nalaba okwolesebwa kwa gundi
nga bateeseteese ssente okuziyuwa eggwanga lino live mu mirembe bakyankalanye eggwanga walaba kankubulya wano eggwanga twogeza obusiru oluusi obutamanya ne waliwo akaseera taata ng'olaba ebyali ebizimbe ng'olaba ebyali ebisenge eby'amaanyi agaali amakanisa nga ntaana eziri fiziko ezirabwako obulabe nga balina ssente nga basabiriza omulabe kyapanga nga baali obubi ng'ate bali bubi nnyo era wano bagamba nti twagala kulaba ntalo genda mu lutalo lwewamu genda bakutwale mu nsi ezirimu entalo olabe abaana bajja wano emabegako ne batugamba ne batuwa obujulizi ne batugamba be bajja e Iran tubadde tulabangako ku mizinga giri ebyaddala n'enkuba gye gikubamu twagira mu firimu za Jingo yes twagirabye live abaana ne bagamba bannange sikaaki tetwetaaga nga muntu gw'obadde otambula naye bamukubye esasi omanyi waliwo abantu abalina olugumugumu era musumba totunyumiza ffe tetuzi tululabangako kale twagala kukyerabirako olaba nti ekugoba ne weegaana mukama ente bute olaba olwota ogwa mu kinnya n'ozuukuka nokakivadde kyekyo n'osiiba ebisiibo naye ate esasi bakuba amasasi waliwo okwekalakaasa okwaliwo emabega ddala ne bakuba amasasi ekyalo kiramba ne kisengukira ku kyalo ekyaddako okitegeera ne basenguka so tetwagala butabanguko mukama mu ggwanga lyaffe ababuleeta batugjeemu batwale awo ojje kiralimu tusabire eggwanga teeka obukumi ku nguudo zaffe kakubulyeko abantu bano baneebanja bade basaba tukolokoke tweyagale yagala munnoowo yagala neyibawo obubenje buno bwolaba obufuusa obubenje wano mu ggwanga buvudde ku kye bayita reckless driving oba drivers abavuga tebafaayo omuvubuka yatuyiseeko ejjo ng'avuga piki ng'atuuzizaako akabinaako ng'anyooza obugalo waliwo n'akuyitako nga akoze ati kati nogamba ani gwakubira salute tubeera n'oyo nga tujja omuvubuka avuga n'abayisaako empya n'abatunuulira nga yetalabayo yes bakikola abayisizaako empya omuvubuka asobola okuyisaako piki gwe nobanga gwafudde mu kifo kye ng'owetadde ddala mu kalakita ndi gundi agenze ng'olabira ddala awedde ng'awedde gwako tokasobola waliwo gwe nalaba nga kitulera bino ebiwanvu nga avuga picha olaba wabawo space wano mu mipiira kati space eba nnene bweti okuva wansi nga picha agitadde mu space agitadde mu ka space ako mwavugira nze natunula ne ngamba eno si Uganda nenekwatako bandi mu kirooto kubanga mu birooto kitetenkanyizibwa kibaawo nga any slight mistake ng'avugira no wansi w'emipiira nga wakolera ensobi bw'ati agenze oba piki n'emuzikirako no owekitulera avuga n'akolola n'alinnya ku kisiba oba n'amulabayo n'amwekangerayo waliwo n'abalina ebitima ababatulera batera okuba n'emitima ebizibu emigumu giba migumu gyo akakuba njukira gwavuga obwongo bwo bukugamba nti gwe Master Lee Jongo Lee Silver Fox Siri n'emyaka gikulimba naye nga abewaka toyina yadde ekikumi kye wabalekedde ekigenda okugula essuuka ezigenda okuteekebwamu so gwoba onovuga bubi mu kkubo manya soko osimentaana togenda tusumbwa se waliwo n'abamanyiira waliwo omukyala yayina bbaawe so bbaawe yaleka awandiise ekigundi ekiraamu naga munziikanga abantu mubagabulanga ente 7 naye nga bulijjo ayina kinniigiina naye yafunye kabenje yafudde kabenje ayina gunniigiina tayina ssente kyokka alaama ebizibu alaama ebinene era banoonya ssente abo mubasuulengayo busuuzi ne babifuna bagezaako bye bagezaako omanyi waliwo bano bakyali mwana tunoonye ente ajja kudda atajja kujja mukambwe ate mukambwe nga bwemulaba mwana oli abadde
abadde mukambwe abadde abwogola ate omuntu wafa batakyabamanyi akati oba okyali awo waliwo najja n'agamba namulose ng'ono akyabakuba waadi ndala alina akacupa n'aleeta namulose mwana nga munyiivu ate yasinze nyiigira gwe kati asonga mwoyo gwe baalekera ekiraamo nkifuna bulungi nnyo abantu batya omufu ate abantu baagala omufu tulanga tolina kufaako leero n'ekirala ekyansobedde abo ab'oku YouTube obalaba ab'oku YouTube abo balaba basobola okuweereza munno muliraanwa oyo wa kamera mukama awo basobola okumuweereza amaki n'atagatuusa nagatuusa n'okugulirako essuuka mimbi guluza amabugo ge basonda waliwo bagakolamu n'embaga yesebo ng'oli akwata ekiro ze nabako nga tugenza okuziika omuntu omusajja n'akwata takisi ye yazireeta sebo sente ze twalina okutambulira ogwali mutwalo n'atuggyako ebiri kitundu okumu ekitundu nga gudda mu nsawo ze n'asuubula engoye ani azigula ezize ez'okwambala n'asuubula engoye musoma n'akalala akansobedde ku gundi y'emu eyo nsobola okuba nga nfudde enjala ne basonda ekyalo kyonna emmere ne basiba n'okusiba neba mpitirivu abantu baagala omuntu ne bw'omusanga awo era abantu basonda sente awo tumutwale ewaabwe ne basonda sente empitirivu tebaagala mulamu ekyo bubi naye nga nfudde enjala tosobola kumpa 5 ndye wali eri oba akacapati nakugamba njagala mpaayo ebibiri mpaayo 5 nfune akacapati bwafa pane mumujje wano mulete sende mekezi mutwala mitwala 5 mulete mangu yewola ajje azik nino kubaawo mu kuziika kwa gundi si buli ajje okuziika nti abazze kuziika abamu baba bazze kulaba gundi yafuyiridde ddala oba baletise kiwaani kituufu bamuziise ate olwo n'abajja okulya ndudde okulya ku piraawo masala tujja bafumbira katogo n'abajja okulambula ze nawe nagenda okuziika nga wala agenda kuziikibwa eyo amaluweero mbadde sigendangayo kanzije nange nambuleko nga ngenze kulaba nanansi gye bazirimana noleko batubira kasooli nanansi miyembe gyaffe twajja ne nanansi ninga tetufudde ku tugenze ziika kati gwe wegira kyembizi kati gwe oli awo leero olabanga abantu abo bakyalibo wekwate mukama yekyali akyasinze takuvaamu sobola mubitoke bekazaakaza naga ngenda kubeerawo ne bamugasulayo obutaka mukyalawo negamba nange mazuuku masumbuku twasoma n'omwana bamuyita mazuuku nange mazuuku ogenze n'asulayo obutaka n'omulaba noga bambi akutteko yasinza olumwa bambi alumwa sebo munkwate konveeyo n'atambula ne bamuzaayo ne batandika banga lunaku lusooka taddamu na kulinnyayo yasula nawo ku kijja tasobola nyumba y'ekijja tulabyeko abaana nalina famire emu bagenda okuziika famire yaabwe maama waabwe bali babira ne taata yali afudde tebasi yadde okusigalawo okukuuma ku maama ne bakomawo e Kampala omuntu we tumuziika tuba tulina okusula kaawo ne tumukuuma lwaki abakuume sumba ogaddewo otya nzigaddewo mukama abakuume tunaddamu soko olinde soko obajjukize ku lukuŋŋaana tulina ennaku 3 zokka tujja genda mukama abawo omukisa mutwe ku ssente amiina ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana guno gwennyini tulina ennaku 3 okuva leero we tukoledde vidiyo eno tugenda kubeera Rakai ne Arise International Ministries oba Arise Church nga tusinzira Nakasajja balina crusade gaggadde ebyuma weebiri buli kimu weekiri bagenda sinzira Rakai okuweereza oba okulokola okutusako crusade eno biki beetaaga otukwatirako kubanga ebyuma byo weebiri byo nga byo ebyuma naye beetaagamu omukono omulala obakwatirako ku entambula yo ekyakalubyemu ebyuma weebiri si byakupangisa kwoteeka ne ebinatambuza abakozi oba abanaatuweerezaako awo ku lunaku olwo lwennyini nga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini tulina ennaku 3 okuva leero kwa leero ennaku z'omwezi 7 we tukoledde vidiyo eno kale yonna gy'oli batugamba nti olina engoye waliwo abalina engoye nga mwagala
oba nga temukyazikozesa nnyo osobola otuweereza engoye ezo ku namba ya Mwami Loni wadde bwatu osobola zituweereza ku oba bafollowing ku Arise Ministries baina Arise contacts zaabwe gye ziri. Musumba okomyewo banange Musumba kakusooka kunyonyolewa nja kunyonyola gy'abadde alaze olulala naye kasooka tubuulire ku ani abikubuuziza kasooka tubuulire wa gye ba tugenda n'akaayi mwabeera akaayi ekitundu bakiyita malemba tugenda kujja ne crusade ya nnaku 3 namuwala wange yatuwaddeyo embuzi awo erukaya tugenda kugipiikinga mukama abawo omukisa bannange. So support yonna ayina engoye ayina sabbuuni ayina sukaali twagala kuleka nga tubawadde omukisa abantu beeyo mukama ajja kuwa omukisa gireete ku Sande tusimbula ku Sande saawa 10 wano Nakasajja mu Arise City. Okumanya ebisingawo 0708 39 4501 0708 39 4501 mukama abawo omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege yonna gy'osinzira okuba nga otugoberera ababuuza ebibuuzo tubeeyanzizza nnyo ebibuuzo tujja kuba tubiddangamu buli kimu kyoyagala okumanya osobola n'okubira Mwami Loni ennamba yeeyo gyakuwadde n'abalala abaagala otusapootinga ku gundi eyo ku crusade eyo egeno beerawo ku Sande basimbula ku Sande crusade ya nnaku 3 twetaaga okutukwatirako mu ngeri emu oba endala. Tukweyanziza nnyo tukweyanzeege yonna gy'osinzira okutulaba akuume tusinsikane mu video eddako weyongera okusharinga subscribinga akuume. waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.